okukozesa ensimbi obulimba n'enguzi by'emu ku bigambo President Museveni yasimbyeko essira ng'ayogera eri ababaka b'akabondo ka NRM abakungaanidde mu maka g'obwa President olunaku lw'eggulo. Because if you allow it to be polluted, very soon it will lose meaning. People will be fed up and not even go for elections. Very easily. Yes. The population will lose interest in the elections. And if they lose interest in the elections, you have lost, because you have lost legitimacy. Museveni munyiivu ne bannabyabufuzi abagenda mu maaso n'okuteeka ensimbi mu by'obululu kyagamba nti kityobola ebigendero bya NRM. And I'm changing the security forces. I cannot tolerate anybody who pollutes what we shed blood for. Ono agamba nti ebyobufuzi tebisaana kubeera kyakutuusa mukolo kubanga ekigendero ky'okulonda abakulembeze kirina okuvaayo obulungi. Because remember, in 1980, there were elections. And we tried to tell the UPC to organize the elections properly. They refused. And they were saying, UPC will win whether you vote for us or not. Really? So what is the point of electing? Museveni yadde ayogera eri abeesimbyewo ku kkaadi ya NRM okuvuganya ku bifo bya Paalamenti ya East Africa olunaku lw'eggulo nga kigambibwa nti abamu ku bano babadde bagulirira abalonzi. These security forces, some of which had gone to sleep, we shall wake them up. So that election means election. Doesn't mean money, doesn't mean you go and talk and convince people. That's what election means. Not by lies. Like somebody goes and says they want to, Museveni has sold Lake Victoria. Museveni has sold Lake Kyoga, and nobody takes action. Kyokka kinajjukirwa nti emirundi mingi abavuganya President Museveni bazza bamuwalampa ku bigambibwa nti omu ku basinga okugaba ssente naddala mu kiseera ky'obululu okusikiriza abantu okumulonda. Mu Julayi omwaka oguwedde ekibiina ekiyitibwa The Alliance for Campaign Monitoring nga kigatta ebibiina by'obufuzi ebirwanira obwerufu mu kulonda kyategeeza nga President Museveni bwe yakozesa ensimbi eziri mu buwumbi 773 mu kalwa akaggwa. President Museveni era yalambuludde ne ku ebyo bye yayogera mu kukuza olunaku lwa NRM olwali emasinde gye buvuddeko nga bw'atali muddu wa bannayuganda kyokka omulwanirizi w'emirembe. Kino nno kyaviirako abantu abamu okwogera ebikankana. The other day in Masindi, I had people turning things upside down. I told you that you should not bring employee mentality in politics. You should not regard yourself as an employee, that you are looking for a job, and because you are looking for a job, you must bribe people, beg them as if they are doing you a favor. You should look at it as a service to your people, to your country, where you can also make a contribution. President Museveni asabye abalonde okukiika mu Paalamenti ya East Africa okufuba okulaba nga bakolera okwegatta kw'omukago gw'amawanga gano. Abantu 6 abalondeddwa ekibiina kya NRM abagenda okuvuganya mu Paalamenti ey'awamu mulimu Paulo Musamali, Rosa Cole, Mary Muchenyi, Mathias Kasamba, Dennis Namara ne George Odong. Okulonda kwa Paalamenti okwawamu kwakubawo nga 28 omwezi guno naye nga bano basuubira okuyitamu olw'ennamba y'abantu abangi NRM b'erina mu Paalamenti.